jako akawuwo era wetuvuddeyo ne tujja wano batugabula ekijjulo. Abasuubuzi b'emmotoka bakolera ebbakuli mu ggombolola y'e Lubaga olunaku olwaleero bakoledde omubaka w'ekitundu kino Abubeka Kawalya akabaga akamuyozayoza olw'okuwangula ekifo kino eky'obubaka bwa Paalamenti. Ssentebe w'ekifo kino Ntambi Hamza alaze obweraliikirivu n'obwennyamivu olw'abakulembeze balonda ate obutadda mu bantu gye bali kubeebuuzaako mu nsonga ez'enjawulo era ng'onaabuulidde n'omubaka okusoomoozebwa kw'emisolo egisusse kwe bayitamu. Omukulembeze yaliko Honorable Kasibante, abantu bano bamala omulonda yabeerabira. N'olwekyo ne tugamba nti ffe nga ffe abatembeeta Kawalya okujja ku bukulembeze ne tuga tulina okukolawo omukolo ogw'abasuubuzi b'emmotoka nga abakulembeze babeebaza era tusoose kusambamu kapiira. Meya w'eggombolola y'e Lubaga Zaki Mawula Mberaze yeebazizza enkolagana ey'omuggundu eri wakati w'abasuubuzi b'emmotoka bano ate n'abakulembeze abalonde aba division ene y'e Lubaga. Kwebaza abakulembeze abasukuyitamu n'okuzimba Oluganda tukoleganya mu kwaba n'ebizibu olumu nga tusobola basingana abantu bonna naye bujja wano tukolamu ekyawamu tuzimba Oluganda. Omubaka wa Lubaga North ajja Abubeka Kawalya ng'ono gwe bakoledde akabaga akamuyozayoza aweze okuluma n'ogwengulu okwegatta ku Baganda okulwanyisa ebbago eri ettaka lya Mayiro era ng'onaasabye ne bakkansala obutatirira abantu babalonda. N'atuyisa mu bingi byonna ne tujja ne tusinkana essaawa ng'eno nga sizze kubagamba nti mu nnonde tulina kye twagala. Nga ne bakansala tebazze kubagamba nti baagala kalulu naye nga tuzze okubabuulira ku ki ekigenda maaso mu ggwanga naki kye tulina okukola n'okuba nti akatengo katuva mu mitima gyaffe tugume ku lw'ensi yaffe Uganda. Ate mu kaweefube w'okulaba nga abavubuka tebakuba misota ku byalo eby'enjawulo, abavubuka abavaayo ne beenyigira mu mulimu gw'okufuuyira mmotoka langi mu bitundu eby'ennansana ku Kadi Otozi basabye abavubuka bannaabwe okwewala okunyooma emirimu bwaba nga baagala okubeera abawanguzi mu nsi eno. Nti emirimu gino egy'omutwe mirungi kubanga kyokola kikweyimirira era bakasitoma baffe be tukoledde bangi bakirekomendinze eri abantu abalala. Kubanga ebintu bye tukola byo byeyogerera bye tukoledde ate ne batuleetera abalala. Nze gwe mulaba wano nkola ka spraying fuwa motoka langi naye ekyembagamba abavubuka bannange abandaba mwenna mbakubiriza temunyoma mulimu mujje tukole motoka. Naye nkubiriza buli muvubuka ali atayagala kuyingira mu galaji nti gwe wasoma nedda ssebo yingira oyingire galaji kuba n'abawala bwe bali muno bakola. Nakubiriza abawala bannange bonna abali eyo bajje baneeyungeko buli omulimu si gw'abalenzi bokka naffe abawala ogwakiivingamu. Bano bagamba nti beenyumiriza mu mulimu gw'okufuuyira mmotoka langi olw'ebirungi bagufunyemu era nga bano bakubiriza ne bannaabwe abalala obutanyooma mirimu nga gino nga beeganya okuddugala. Tulina abantu be tulabirira, tulina abantu abatunuulidde naye nga ssente tuzijja mu mulimu guno gwe tukola. So njagala okubiriza gwe wenna ali eyo omwana omuwala omwana omulenzi omuntu yenna omuntu yenna ng'oli eyo osobola okwegatta ku mirimu nga gino tuyigiriza abaagala okuyiga. Funyamu ebintu bingi nnyo wadde saasoma n'ebintu byennyina bingi bisinga n'abantu kati abaasoma. Anyooma guno omulimu basikutegeera kiki kyoba omininga okunyooma guno omulimu nfunyemu ebirungi bingi esijja wawe natandika okubimenya tuyinza osulawo n'okusimbawo.